Yes, Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yona gyosinzira okubanga gyotulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Redzone TV nawe atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nti kirira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga zonna. Wuno omukyala amanyidwa nga Honorable Cissy Namujju gwe nkuleetedde olwabadde bamumbuuza ono nga bamusanze n'akawumbi kalamba akasiringiza Uganda mu makage. Poliisi webadde agenze okubanga eyazaayo nkuleetedde ebimukwatako, nkuleetedde ebimu ku byobugagga byalina n'emirimu gy'azaakola naye nga sinaba kubanga nkutwala eyo kkiriza nkujjukize ku Haji Kasujja ono nga musomi wa dduwa asangibwa Njeru ku Jinja Road. Enamba yeeyo eri ku WhatsApp nga bw'ogiraba. Haji Kasujja akola ku nsonga nnyingi omuli ensonga z'amaka, ayagala okugenda ebweru n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo byakwasaganya. Enamba yeeyo 0753 856 kati wulira ebikwata ku mukyalo ono amanyiddwa nga Cissy Namujju. Wuliriza olunaku olwajjo poliisi, ekitongole kya poliisi ekya CID Criminal Investigations Department kyakutte ekkubo ne kigenda nga kyaza mu maka g'abano abakwatiddwa, era nga ku bano abakwatiddwa nabakuwadde olunaku lwajjo abakungu aba gavumenti, ababaka aba parliament, naye nga bonna bali ku kadi y'ekibiina ekya National Resistance Movement. Njagala tugende mpola nkuwe ensonga eno obeere nga owuliriza. Mu maka g'omukyalo oyo amanyidwa nga Honorable Cissy Namujju basanzeeyo wakati mu kwaza, bagenze kwaza makage balabe byabugagga ki byayinza okuba nga yakukusa n'abikweka mu maka ago. Basanzeeyo siringi akawumbi kalamba, era okusinziira ku reports, wulira reports kyezigamba ku mukyalo ono amanyidwa nga Honorable Cissy Namujju. Wuliriza okusinziira ku mukutu ogwa Mulengera News bagamba nti police recovers 1 billion Ugandan shillings from MP Cissy Namujju's home as some of the wanted MPs go missing. Wuliriza omukyala Honorable Cissy Namujju akiikirira abantu b'Erwengo bagamba security detectives this Tuesday afternoon moved closer to concluding their preliminary investigations into alleged corruption involving officials at Parliament and the Ministry of Finance. Nti ku lunaku olwokubiri poliisi ng'etuuka ku nkomerero y'okubeera nga bakola okunoonyereza kwabwe ku bigambibwa nti waliwo obuli bw'enguzi obukolebwa naddala abamu ku bakungu mu Parliament eno y'eggwanga nga n'abasinga babaka mu Parliament n'abakozi abalala okuva mu Parliament, era nti bano babadde beegabira omusimbi gw'omuwi w'omusolo ng'era bakola ebintu bingi nnyo. Uliriza, the 3 ill-fated MPs who have been arrested so far including Rengo's Cissy Namujju, Butale Jazz Yusuf Mutembule and Busiki County's Paul Akamba. Nti ku bana abasatu be bali betwakuwadde jjo abakakwatibwako kuliko bano basatu, kuliko Cissy Namujju akiikirira ab'Erwengo, kuliko Yusuf Mutembire akiikirira abasalize ye Butalejja, kuliko ne Busiki County MP amanyidwa nga Paul Akamba. Era nga mu bano bagenze ne baaza amaka gaabwe. Amaka gaabwe gasangibwawa, waliwo agasangibwa Entebbe Road, waliwo agasangibwa Bukasa Kirinnya Bweyogerere, waliwo agasangibwa Seeta Mukono ande Naalya. Era okusinziira ku nsonda ez'omunda ziraga nti aga Cissy Namujju ge gasangibwa ku Entebbe Road. Uliriza, sources close to the investigations have revealed that at Namujju's home on Tuesday afternoon such yielded a lot of potential exhibits. Bazudde ebimu ku bizibiti bingi nnyo, era nga bino babizudde mu maka ag'omukyala Cissy Namujju, omubaka omukyala akiikirira abantu ab'Erwengo ku kaadi ey'ekibiina kya National Resistance Movement. Wuliriza gwali ku Redzone TV tugende mbenga nkutuusa ku nsonga including $250,000 which roughly comes to Ugandan shillings 1 billion. Uliriza nti mu maka g'omukyalo oyo Cissy Namujju sente ezasangiddwayo ziri akawumbi kalamba. Sente zino bw'ozizza mu za dola zikola $225,000 omuntu omu nga yaziyina, era nga ziri mu makage gye zasangiddwa Honorable Cissy Namujju. Kati ani
Cissy Namuju obadde omumanyi. Jjukira nga tetunaba kubanga tugenda mu bimukwatako, njagala nkujjukize amaka oba apartment ezaazuuliddwa nga nazo abadde azizimba sayiri z'ekigo ye ennyumba gy'olaba gwali ku mukuto gwa Red Zone TV. Kansuubire ekifaananyi kirabika bulungi nnyo, era ng'eyo ennyumba y'emu ku by'obugagga eby'omukyalo yamanyiddwa nga Cissy Namuju ebigambibwa okubeera nti ssente za mwewa musolo mwabadde ajja ssente zino n'akuŋŋaanya eby'obugagga ebyo. Ennyumba eyo oba apartments ezo zisangibwa ku shores of Lake Victoria ku nkingizi z'ennyanja eya Victoria mu bitundu bye bayita Kigo. Abamanyi ekigo osobola okugenda n'onoonyaako ku apartments ezo, nazo za mukyala, era nga bagamba nti bye bimu ku by'obugagga ebyakamanyikako nga bino waliwo possibility y'okuba nga ssente yamwe wa musolo yebadde ekozesebwa nga bazimba ebyobugagga ebyo. Kati wuliriza nkuwa ebikwata ku mukyalo ono omutegeere bulungi nnyo, akiikirira abantu b'e Lwengo. Cissy Namuju ku myaka 46 egy'obukulu yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 15 mwezi gwa musanvu omwaka gwa 1977. Ayina emyaka 46 era agenda kuweza 47 egy'obukulu. Bamuyita Cissy Dionisia Namuju, Munnayuganda munnamateeka era nga ICT expert. Ono mu mwezi ogwokusatu 2021 yalondebwa we twatukira mu gwokusatu mwaka gwa 2021 yalondebwa okubeera nga akiikirira abantu b'e Lwengo district ng'omubaka omukyala mu parliament ye11, era mu by'obufuzi akwatagana n'ekibiina ekya National Resistance Movement NRM, era nga ku tiketi eno kwe yawangulira akalulu ako mu parliament eno ye10. Cissy Namuju mweyakoledde ebintu. Uliriza, Cissy Dionisia Namuju yasoma era nga ayina ebbaluwa ya senior 4 yagifuna mu mwaka gwa 2005 oyo yava n'agenda n'asoma senior 6 mu mwaka gwa 2007 ku ssomero bayita Modern Secondary School. Ayina diploma mu ICT oba diploma in information systems management, yagisomera ku ssomero bayita Aptech. Toza mulimanyi bulungi nnyo, gwali mwaka gwa 2010 omukyalo Honorable Cissy Namuju. Cissy Namuju yaliko supervisor ku Agoa Girls 22 ne 23 before nga tanaba kubanga asavinga nga political mobilizer owa State House wakati wa 23 ne 2015. Okuviira ddala 2016 paka olwaleero abadde mubaka mu parliament era ku kadi ya ekibiina ekya NRM ng'akiikirira abantu b'e Lwengo. Mu parliament ye10 Cissy Namuju yakolanga foreign affairs, yatuula ku kakiiko aka foreign affairs Foreign Affairs Committee, akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga ke kakiiko kwe yatuulanga, era n'atuulako ne kakiiko aka Science and Technology Committee. Aka kakiiko engeri gye kiri nti mukyala mukugu nnyo mu bya technology, ayina certificate mu information systems management. Omukyala ono ne wetwogerera kati okusinziira ku information gye nnina wano balaga nti ali single, si mufumbo, ali single Honorable Cissy Namuju ku myaka 46 egy'obukulu, era nti anyumirwa nnyo eby'emizannyo n'okusoma. Simukuwaddeeko ebimala. Honorable Cissy Namuju eyasangiddwa n'akawumbi kalamba, waliwo abadde bansaba ekifaananyi kye kyekyo, waliwo abadde bansaba apartment emu eyogerwako yeeyo, era sente ze basanze mu nnyumba ye zibalirirwamu eza $25,000 nga bw'ozizza muza wano obeera mu kawumbi kalamba akasiringi za Uganda. Webale kubanga okyaliko Red Zone TV kwoli, webale kubanga okyatambula naffe, atanaba kubanga osubscribinga, nyongera okujjukiza nti kiri wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kadeka notification abeerenga tomissinga nsonga yonna tuwuliziganye mu updates eziddako kubanga tukyakuweereza.